Yanzi buterevu akoze ebyenjawulo mwabo abali bekkiririzaamu n'abali tebekkiririzaamu mu science abali batya science okamala n'omudemystifyinga ate n'omutuleetera ddala n'oga nti sente zikola ki awo omuntu n'atandika okunoonyereza nagamba oke sebo nsanyuse nnyo kuba nti tuli wano ku kacyo kano. Mwami Kisenyi webale kumpa mukisa guno yesebo era nange njatwala omukisa guno okulamusa ku bonna abatuliriza yesebo nimbebaza gye batusizaako engalo wiki yonna okuva ku lwokubiri oluwedde bwe twali ffenna ne wiki yonna ebitambudde bibadde bingi yesebo n'olunaku lwaleero bebale kola omukenkufu Nyanzi ali mu studio za Kaboozi era yakulamusaako kuba ali ku Prof by Research yesebo ku Equatorial Mall ffe twebaza bwebaza waawo no man is an island kikulu ddala no man is an island nti teri muntu alinga bwetulaba island ng'aliko teri muntu yekka asobola okugamba nze saagala kumanya sirina gwe neetaaga ndi ku kazinga wange eno ebyange namala tekisoboka ate buli omu ayamba munne kyova olaba bagamba nti takes the whole village raise a child ekyalo kyonna kiba ne contribution kiba ne contribution okuza omwana oyo omwana amubuuliridde amutulidde ku mazzi amulambise amuyoddewo ng'agudde amuleze maama taliiwo amutaasizza ku babi n'olwekyo kyogambye nti omuntu aba mwerabize nnyo okutunuulira nti yeeka mu interaction oba yekka yali important okusinga omuntu omulala so n'olwekyo kiba kyakuyiga kyamaanyi era bagamba kivaamu yakiyita ekyato kivaamu yakiyita ekyato naye buli relationship oba ya family oba yakukola buli omu abaako nekyayigidde ku munne so ekyo kiba kyakuyiga kyamaanyi nnyo era mu mbeera eyo tulina okulaba nti tusiima bagamba entasiima ebulaagiwa ekintu tokiteekinganga for granted nti kirina okubaawo it's a must nedda ebintu bwe bityo si bwe bibeera ebintu bwabaako ne contribution accept ate appreciate okulaba nti ate n'omulala bwatyo life is a journey buli omu abaako contribution gyakuwa okutuuka oba kulyengedde oba okutuuka Mungu wakuyita naye nga buli omu abaako ne contribution ekyo kikulu nnyo ne bweba negative eba ekuwa ekyokuyiga abamu tuba tulinda birungi byokka ogamba nti gundi oyo bwe twagenda ne tukola kino akasente kange nadduka nako ekyo kyokka naye tewayigamu nti olulala sente oli obutazitwala waliwo byolina okukola wafaayo okuteeka mu buwandiike kati interactions eziddako oba abantu b'omiitinga oyiga okukolaki okuwandiika ate n'okuyiga nti abantu si besimbu abantu tebali honest so mu nsi muno buli kimu tukiyigiramu either positively oba negatively buli omu abaako nekyakuyigiriza ate nekikumeera nekikufuula better person n'ofuuka experienced era nga mu mbeera eyo togwanga mu maanyi nti ate kino ne kino bintu bwe bityo bwe bitambula naye nga tulina okulwana okulaba nti twerwanako tusobole okugenda mu maaso tusobole okwekulaakulanya ate n'okusingira ddala okuyamba bannaffe tokowanga kuyamba oli mutuufu tokowanga kuyamba kubanga kiba kikulu nnyo okuyamba tomanya oyo gw'okutteko leero ate asobola okukwata ku balala nga 8 asobola okukwata abalala 8 ne weebuuza n'ogamba nti ate singa namuleka eri era olunaku sijja kulwerabira lwe nagolokoka ne ŋŋamba nti Julius Nyanzi tubeeki ow'amakulu kuba amakulu nagalabamu naye wali mwana muto ddala nga wakava ku university era omanya tuzala w'abangu oli nga gamba nakava mu university oba nakava mu ttendekero biki olwogamba oyo kati alina ki oyo agenda kweyiya bweyiya naye neebuuza ne ŋŋamba singa nakulekawo wali ddala bantu bameka b'okutteko be nandi bannafiiriza kituufu mwami ekyo nekimpa essanyu ne ŋŋamba mu butuufu teri kuzikiza
Chuma chiwagala chuma. Chuma chiwagala chi? Chuma. Ate legaseyo tebagirabira mu bizimbe by'oyina. Oba sente z'oyina ku account. Okay. Omukulu logo bagulabira ku bantu b'okutteko. Gemaanyi go. Ekifuula Nabbi Muhammad kusasira n'emirembe bibeere ku ye. Yes, be bantu be yakwatako. Kubanga Nabbi teyaleka kizimbe. Talina arcade. Oli mutuufu. Talina square. Talina statue. Nkuwulira. Okiraba naye abantu be yakwatako be baganda bankati abasiraamu batambulira ku hadithi ze. Jeddala ddala. Ne tugenda ku Nabbi omulala Yesu. Abasiraamu bamuyita Isa. Naye teyaleka arcade. Teyaleka square mile. Wadde n'omuti gwe yasimba ne tuga nti guno ye yagusimba gumaze emyaka 12. Parliament teyagirekawo. Oli mutuufu. Naye is the greatest teacher of all time. Nkuwulira. Omusomesa akyakoze. Akyasingidde ddala. Akyasinze okusomesa. Kitegeeza nti n'abazzukulu oba abantu be yakwatako ba disciples okusomesa kwe bakyakutwala muki mu maaso. So contribution yo mwami Kisenyi si bugagga bwo wabula bantu bokoze ki bokutteko mu bulamu kubanga ekyo tekirivaawo abalijja n'abaliddawo buli omu walibaawo buli omu lwakyenyumiriza alikijjukira n'amanya nti ekintu kyali kirungi nnyo era kyovula babe bakyasinza okuwandiikibwako kubanga baali basomesa bakwata ku bantu bano abalala abagagga kwagalana tubeerabira kubanga oba olugira boti n'ogamba akediye kuba tojja kugamba nti egenda kuwangaala emyaka 2 oba 5 etuuka ekiseera oline oba agiyiseemu oba olina ekizimbe nagamba kati wanawo oli akedi lwaki tetuzimbawo oba factore nekivaawo ne mumwerabira badde ndaba contestation banga lyonna wakati wa KCCA ne Watoto Church kati Watoto Church eyagala kumenya kizimbe ekyo KCCA ejigamba nedde kizimbe kino kyabyafaayo nnyo kyali mu sinema Norman omuyindi Norman yakizimba mu 1900 eyo naye kati gwe oyagala kukimenya nedda tokikwatako bali mu kooti simulanyi oba kooti yasazeewo ki tujja kulinda verdict naye olaba nti amaanyi ga Norman gali mu kunyenyezebwa abawatoto baagala gajjawo kubanga kasita banaagajjawo oli ne gw'oligamba nti wano waaliwo sinema kubanga kati kasita abo bakimenya bagenda kuzimba ekintu ekifaanana kye balina mu mutwe nga kya kyaki kituufu kati abalijja bo balirowooza nti Watoto yatandikira awo nga tebajja kujjukira antiquity byafaayo biri artifacts so n'olwekyo naye legacy kyekisinga okuba ekikulu teri asobola gisangulawo omukulu loogo omukulu nnyo era n'olwekyo abatuliriza temukoowa kukwata ku bannammwe kikulu tokoowa sikasika musike ate toyamba ng'osuubira ebirungi yamba ng'omanyi nti oyagala kwegamba kumuyamba naye yeeyongereyo yeeyagale mu bulamu sisuubira neŋŋamba nti gundi gwe nakuyamba kamuyamba ono nange bwe naatuuka wali nja kumugamba olaba nze nakuyamba n'otuuka waawo kyekirese biggest disappointment abantu ba expecting something in return se okuyamba tekuba bwe oba toyambye oba owoze buwozi bwe mba manyi nti balina okuddamu bansasule mba mpoze buwozi oba toyambye niyo omuntu ayamba yoyo atasuubirayo kintu kirala ayamba lwakubanga atunuulidde nti ogwanidde okuyambibwa oba omwebazizza oba tomwebazizza si kikulu oba omwebazizza ng'abagenge mu bagenge omwe yakomawo ne yeebaza tewali kyabbu naye nga don't expect something in return n'olwekyo mu mbeera eno ekikulu kye twagala wano mu programu yaffe neyakalasa mayanzi kwe kulaba ng'abantu bayiga ebintu bino bye tukola ki bye twogera basobole okwekulaakulanya basobole okugenda mu maaso ate nabo omumuli gwabwe gukoleeze kanda endala gukoleeze emimuli emirala Uganda eyake mukiwulira enzikiza tugigobe ey'obutamanya embeera embi era n'okubonaabona ekitubonyaabonya mbeera yakubeera mu kizikiza eky'obutamanya era mu mbeera eyo tugamba tutya buli omu ayambe munne afune ekitangaala afuuke mumanyi era nga mu mbeera eyo omwami Kisenyi era njagadde twogere ku toxins
toxins obutwa si buno bwe bategese mmese obutwa bwe tufuna mu ngeri ey'enjawulo ekyasa kino ekyabirimu ekimu ekisomozezza ennyo ekisinza otutusumbula bwe butwa ye biggest enemy bwe tuyina obutwa obw'enjawulo bwabika ebika biri musanvu ebika musanvu obutwa bungi naye ng'obusinga buli man-made muntu yabukola wadde nature naye erina obutwa naye obutwa bwa nature ate damage yabwo si amaanyi nga ebiva mu muntu byakoze kyova olaba ntera ogamba abantu nti maani ye alina kuba innovator alina kubeera inventor muvumbuzi muyiiya ne talina kubeera creator omutonzi tumulekere creation omutonzi yatonda omuti ekyo ne kiggwa ne bwe tuliba twagala tutya omuntu okutonda omuti ali gukyusaamu bukyusa n'agamba nti bw'okwata ogw'omucungwa n'osibako ogw'enniimu n'ofuna enniimu efaanana ng'omucungwa naye nga tosobola kugamba nti ntonzeewo ekintu kye bayita omucungwa kituufu kijja ne side effects z'amaanyi side effects ezo ezikosa abantu n'olwekyo ffe tulina kuba ba innovator tulina kubeera ba inventors tulina okuba nga tuli inspiring adventurous tewali buzibu ne creation y'amaanyi ereese obulwadde buno bwe bayita nani communicable botasobola kunsiiga naye ng'ate bukumalawo nga mwe muli kookolo mwe muli ulcers mwe muli cancers mwe muli arthritis mwe muli zino zigauti mwe muli allergy byonna ebyo bivudde ku butwa nga muntu byakoze byebireese ebyo era nga bwe tutunuulira obutwa obusookera ddala nga bwe butwa bwe bwa benzini soko benzini ekigambo ekyo nakiwuliranga simanyi oba batugamba mbu benzini naye kimanyi ndooza twali tuli mukwogera byaffe benzini gema gundi amafuta g'ennyonyi amafuta naye simanyi oba kyali kituufu maani bw'aba akulyetinga omuntu akozesa nnyo benzini ringi eyo sumbusa mukaaga etwakakubanga ekasumbusa mukaaga yali chemistry hexagon enzijukira wama benzini simanya ne batubuulira properties nemutekamu ringi wakati kati omwo akola ebintu nga chemicals pesticides eddagala ly'ebirime akola eddagala ly'ebita ebiwuka agatta omwo n'agatta kati nga era baddira chlorine ne bamugatta ne sukaali ne bakula sucralose eyo sweetener bwe bityo bulijjo oyo gundi bagatta mulimu chlorine yali Bungereza ng'akwagatta ebintu bye n'akomba neerabira okunaaba mu ngalo n'akombako ku lugalo bw'alaba kikaawa kyali kiwoomerera nnyo n'agamba siba nga nkoze sukaali sucralose n'atandikira awo sweetener ezo ezisinga ze bakozesa yeddira chlorine n'amugatta mu sukaali yali agatta bibye ebisinga eddagala lye bazudde kibadde by mistakes badde bakola bannasayansi bakola ensobi mu laabu yagenderera kirala ate afuna kirala kati badda indosi bamukola kukola ki kutta mmese era nkiwulira ate ogenda okakana nga n'omugongo guwonye mistakes bwe zityo zibaddewo oli yakola endosil nga amanya agamba nti zino emmese zitutawaanya ziyingidde mu warehouse z'abantu tezituleetera waliwo obulwadde babuyita batya obwo plague kawumpuli tuzitte mangu ate agenda okulaba oli bwe yagira ng'ate omugongo nga guwonye kyekyo kyennyini mistakes nyingi eddagala lingi nnyo lye bazudde nja kuwa lumu lisiti wano program ndikubuulire millions and millions of drugs nga zibadde mistakes oli yagenderera kirala ate n'afuna kirala kati ne kino bwe kiri kati bw'otunuulya benzini ali mu sigareeti eyo naye aleese obuzibu bw'amaanyi nnyo kika kya butwa tuziyita industrial chemicals waliwo gundi dioxins ezo mpapula ebigwa mu kkobo ery'enkukola empapula wangi empapula ezo kubanga empapula zino zirina obutwa bungi era kyova olaba mu toilet
tuzisibamu ebyandazi ebitumbuwa muwogo nakuweeramu ekyo naddala esente zikyasinze okubaako obutwa olimba akapapula ka sente ako anti sente bazikola ziwangaale zigumire buli mbeera ennyenje ereme kuvaayo ng'erya mangu bw'okasuula mu mazzi kaleme kuba nga kayulika mangu emmese zireme zirya zireme kukula zireme kuluzinga kye bayita financial value nkuwulira kati kemiko ze batika ku sente kati ffe bwe tugenda ate mu emanju bwe tunaaba engalo tetukaza ngalo bw'omala okunaaba okwata bukwasi obubamu ebiri ng'okwajjayo akasente ko ngenda kwegulya kyaga ng'obala wano ngo ezo kemiko ziri yakitinga neza sente amazzi oluzzi luno oluli ku ngalo luli yakitinga ne kemiko eziri ku sente bireeta skin cancer kati kansa wa skin wavuddi ababala sente ngabo era olina okubanga engalo zino nkalu sokoleke waliwo we nagirira mu banka ng'olaba nali ndowooza oba baali babagize lugezigezi nga bambadde enkampa ojjayo n'ateekamu sente wali ayambadde nendowooza bambala gloves abamu naye waliwo abamu ogenda ng'olaba sente bazikwatako nga bwe ziri bibimu ku bintu ebirese tabu naye ngama ne sente kwe kubanga erina engeri gyewunyamu empya wali ogiwuliddeko erina engeri gyewunyamu newankwata kuba nawulidde akawowo ka sente so nno baba kemiko kubanga kati oli abatuwuliriza kati agamba katukole tutya tuleme kwata sente ensi egenze mu cashless economy abazungu tebakyakwata sente kadi ne ku simu mobile money lwaki ffe tukyali mabega bwe tutyo owa taxi yandibadde ngamba musasulira kubanga momope weeri bannayuganda mbawandikira kyeke ne balinnya ku mmeeza nagamba nze njagala kasi alawo ono tamanyi gwomanyi nti buli kaseera hanja kubeera mu kubala ku sente sente ono muwa 10 ono muwa 5 ono muwa 2 ono muwa 10 omuntu abala sente taggwako infection taggwako kemiko gundi allergy senyiga era nzo encouraging nnyo mobile money nezo cashless transactions naye tetulina kyakukola kuba ekonomi yaffe ekyakola naye bwe buva kwe butakaza ngalo nkuwulidde abatuuya n'engalo kyamutawaana nnyo waliwo abantu abatuuya n'ennyo engalo eyo condition eyokutuuya oversweating kati nakwata olina okuba ne katawulo akatambaala engalo zino zirina okuba nga nkalu ogenda okukwata ku sente otherwise ne bwogenda emanju oba mu lu oba mu laboratory olina okuba ne dryer olaba mu 5 star wabaayo ka dryer bw'omala okunaaba sabbuuni oyo n'oteekako obwoti engalo ne bazikaza nali ndowooza bya fashion bakimanyi bwe nali ku American Embassy nga bakozesa oil wa lemon nga disinfectant bampanya akatale abamarini omanyi bamarini be basinga information anti era mu kutendekebwa okwo information bamanya nti is power information bagiwanya abasirikale okusinga omuntu yenna era olaba gundi eyo defense ya America is the most highly funded gundi institution yaabwe era n'ekitongole kya CDC kiri under defense Centers for Disease Control and Prevention babaka binyo banoonyereza nnyo ku virus n'obuuka bagamba nti zino zi disinfectants tuteeka mu toilet mu kifo kyo ziteekayo tuteekeyo gu lemon eucalyptus kubanga ali volatile bw'omala omusiimuula ne bw'oba tonaabye mu ngalo teweekaziza bulungi nga tosiimudde nga yafuumuuka ate nga si obuwuka kati ne bw'onaakwata ku ssente tojja kureactinga ssente tezijja kureactinga ne chemicals nga caustic abeera mu sabbuuni kukola dioxin ze zisinza okuleeta kokolo ezo industrial waste kyekikategore emu ne wabaawo endala eziri household waka ezaffe waka mu ffumbiro diiro wetutuula mu kisenge mu kinaabiro kati nga bino ebirimu kuloliini ebyo kati ffe twesortinge musomeeko mulabe kuloliini ebyo byonna bireesa obuzibu
bireese obuzibu chlorine cosmetics ebiziga abantu byokozesa ewaka tusiga mu nviiri ku lususu na biki byonna ekitegeeza simala gaggula okay kuba ebimu tetujja kubyewala naye waliwo ebirinakyo ekiteekwa okukolebwa ebirinakyo n'ebitali ng'emu ku kemika eri mu bintu by'ewaka cosmetics mwe muli mercury na hydroquinone bireese bladder cancer bireese skin cancer naye n'ab'omutindo era bagamba bannaye abagula ebizigo mulabe oba kuliko chemicals ezo mercury ojjukira waliwo akasabuuni ako sikyakalaba naye ne bwenkoogera naddala obwerusa obwerusabiini obwerusa obwo naye abantu kati ndoza bakibuukamu naye oli akasabuuni bakakozesanga ako okwerusa ako naye nga kwalimu mercury emyaka gyembaza n'abazungu sirangayo omuzungu alina girlfriend nga yeyerusa nga muddugavu abagala bali ba black beauty era abaana b'emambuka abo Sudani be bali mu kintu omuzungu bw'ajja agamba nti bano be boligino kati bagende bakole study omuntu yenna akwata mu kizigo sirabangayo ng'omuzungu omusajja ng'avayo n'agamba amudatinga nkoze research anthropological research bakimanyi nti bwamutwala atutte kookolo kookolo agenda musumbuwa insurance ye ate sente azimalire mu kumujjanjaba so machula alese tagali era abantu abeyerusa bandibadde baddayo ku nakyo ensi kati weegenze olaba kati bano ba Beyonce bali mu kulwana kufuuka baddugavu bagenda ne bakola kye bayita sun bathing owange nange nabeewuunya abazungu bonna bajja eno ne beebaka tani simanya biki skin tanning abeereko mu kasana kati omanyi bwe bajja eno akakasana ogenda okulaba ayambadde obuntu obumpi kati ffe tulowooza mbu fashion kumbe bye ayingiddewo omusana gumwokyeko ebitundu bye ebisinga omugongo n'ayambala open back naawe muddugavu wano n'oyambala open back n'ayambala obupale buno obumpi bo baagala melanin kirungo ekyo kiddemu kibe formed kubanga bakimanyi bw'oba olina melanin olwala nnyo kansa era ojja kulaba abantu abalwala kansa be bantu abaali beeyerusa kweyerusa sikulu waliwo skin toning kwegamba kugibrighteninga bakiyita kunyumunguzaamu noba ngo togubye naye ng'ate teweeyerusiza skin toning nga rose water ekikola almond oil akikola carrot oil akikola naye ate kati ate ffe tukola bleaching skin toning yanjawulo ne bleaching yanjawulo ate ffe tujja mumera kati awo problem y'amaanyi kati ebyo bireese cancer ezo zonna toxin ezo ziri waka waliwo bisphenol A bisphenol A abeera mu bintu bya plastiki n'oteeka ebintu ebyokya mu plastiki nakibagamba wano alese throat cancer hormonal imbalance endocrine disruptors omuntu n'agenda mu periods n'atavaamu mukyala omwana muwala n'abeera ng'alumwa abafumbira emmere mu kaveera mutuyambe ezo zonna bisphenol ezo zonna chemicals eziri mu bantu kibye bino kyovula tuyimba ali mponya alikola ki alivaawa abantu balwadde tebamanyi gye bulwadde gye buva chemicals ezo ezo kyakusa ne wabaawo heavy metals zeziriwo ezaate heavy metals ezo mwe muli mercury oyo mutiira ddala lead ne mubaamu ne arsenic aluminium nkuwulira nickel aluminium size sefuliya kwe tufunze ewamba wawuliki kyewavaga nti sefuliya za aluminium tuzikozesa bubi zinakoza bintu naye sikufumbiramu kutereka buteresi bintu naye gw'ofumba ate n'okwata era n'ekijiiko ekya aluminium ate n'otabula ne sefuliya eya aluminium yeyo memerolosi obuteebakanyisa ominya abantu okuba hyper bakambwe mood swing abaana abato tubazadde nga bafunye abaana toxicity mu class taterera tasoma bulungi so ezo zonna heavy metals mwe muli mercury bamuteeka mu dental fillings waliwo abaana bana baaga class mu mannyo bagenda erinnyo lizzeemu ekituli
ne feeling ezo ndoza bagenda bazikyusa bazijjewo ne mu Europe tezikyaliyo ne mu Uganda wano waliwo gundi joga nti kati olio gamba nti ojja kuleeta sente agamba nti nga sente munsedde nnyo naye ne batamanya nti kati tebakyakozesa biri alimu machulenga machulo oyo bazita dental amalgam ezo ze bateeka mu mannyo okufiiringa amannyo baga fiiringisa machule tokkiriza lwaki fiiringa amannyo nga waliyo egishero nazoogerako gye bakola okuva mu kisusunku ky'eggi ebisusunku by'amaggi ebyo enkoko eŋŋande bikwate bikaze byokye osobola byokya mu carbonizer ufunamu evvu eryo lyonywa myezi 6 ejje linnyo liddamu ne lizibikira osigawo n'okunywa mulimu calcium carbonate ali mu enamel nkuwulira ali nakyo era ebituli tebiddamu nakuluma amajago era n'amagi ga saffron z'abantu bwe bajja okugagula wali mbaga temusuula kikuta ekyo ebisusunku ebyo omaze okutwala eggi erya saffron olikubye otutte n'ekyobugagga ekya calcium kati bikwate abalina carbonizer twabasomesa mu sundown eyagwa oba byokye oba abalina kirini funamu gundi evvu nywako twetaaga feelings abantu bagambye abeyerusa bonayo machule gundi aleeta ki machule ono abantu bayinza okulya machule tumukozesa mulungi machule nga meto kubanga yo tugikozesa mu temperature gauge thermometer kubanga upime utekako ebbugumu ne kalinya machule machule ali highly reactive picking amangu heat naye ono gwetusanga mu ewaka yalese nervousness mbunye muntu bikasera yekanga atya sokoleke nga buli kikuba wekanga entunnunsi mutima gukubuuka mu mangu kyoba abeerusa batya nnyo n'emmotoka ne bwayitawo agogomuka ekiro machula aba yamuyingira nnyo munda mu bibiri anti machula agenda mu bwongo kyekintu ekikulosinga blood brain barrier wangi nakola methyl machule wamutawana nnyo njagala nno n'okuwa ekigambo mikwano gyange abali eyo abagenda okugira kuba nawulira nti bamukozesa ne mu oba bana abagira golodi webale nnyo mami kisenyi nanyumyanga naawe olusinkomako ku ngulu engamba sigende nnyo ebuziizi abasimi ba golodi abamu bakozesa ki actually bakozesa machulo oyo okunoonya golodi bakozesa machule ate neyo gye basima golodi bitambulira wamu machule ne golodi bibera kumpi ba Luganda era nabo kyovula abafunye toxicity y'amaanyi enjala zonna zaguba skin yonna yajje bipafi tebetegeera ne mukukola caustic ono gwe bateeka mu sabuni wangi bakozesa machule kadde mwako okola caustic gwe mukozesa laundry soap kyovula caustic ayokya chovoga chovala anagamba wabagamba nti banne mwesabike yatekako ne galu oli yagamba nti ate galu bindi zaache ono naye ali mugondi bya masali so nonga yegwe muna science omanyi machule wa mtawana nnyo aletera abantu okuziba amatu batachawulira nagamba chawulira nakuzino muntu noga omwana oyo tawulira kumbe bizigo ali afunye exposure ya machule abalala bafuna embeera ya memory loss beera biralabira nkuwulira abalala ne obwongo ne babukebera bukasera bafuna abnormal results oboina machule bakola ECG ey'omutima electrocardiogram ofuna wrong results tezipima kituufu weevu ziba wansi n'abasawo ne bibasobera abamanza n'okugamba togenda kuwangaala kumbe machule yaleta abnormal yalese ekizibu ekyo machule aleta ne EEG scan ey'obwongo ne baga omuntu awunze tategeera oba ayina ebizimba ku bwongo ebizimba tebabiraba naye omuntu coordination eripoa tatambula tayogera kubanga machule adamejinga obwongo aleta confusion omuntu n'abanga yagudde eddalu machule abortion bana abavamu embuto miscarriages wangi oyo machule ya kikola yesiga bizige ebyo ate ne bimuleetera mu dda ruvaamu mbuto tezitereera mu lugundi nagamba bandoga nagenda ku muganga
Sondo ne yerabira nti yali yesiga kizigo ekyalimu machule kivula UN blessing bakambwe nnyo bakwata abana abasuuzi ba mu kikuubo ne bakusanga kwa hydroquinone machule bakutwala tolinnya obakoze omusango gwa naggomola machule yasinza okuleeta tabu mu nsi zaffe abantu abazibya amaaso oli yali alaba out of the blue site nekola ki nebula negenda eyo na machule ne tugenda ku lead ezo zonna heavy metals lead naye aleso obuzibu bwaji bwamaanyi lead abantu bamusanga mu paint awanje ono paint eno ono go tusiga ku bisenge bino langi tennabakala n'okwatako abantu kye bava bagamba nti abasiiga mwambale obukookolo obukookolo maski nefulu musiige bwe mumala okusiiga rumu ziveemu mugende mukole ki mugende mugireke emala okukala kyekyo kyenye nali ndaba ono omugenzi Isima All Access Mungu amusasire ebyamusobako omugenzi omanyi yali professional painter waliwo yagamba nti ye akimanyi teri mu Uganda gwe basobola kuwa mulimu kusiiga bizimbe by'abazungu tuli swani professional omuntu n'omuwalangi nfo kyozisiiga ekisenge nesiiga olaba ba painter bonna langi ebeera nogamba ate eri ku mubiri n'atamanya ebirungo ebiri mu langi eyo abisiize ku mubiri kyekirese testicular degeneration lead ate enkwaso n'okuzimba ekisawo ky'omusajja nkuwulira nekifuna kookolo nekifuna spermatogenesis problems abo bakyala embuto ne zivaamu abalala n'anemia langi eyo ate lead talina mu langi yokka ali ne mugundi mu pipes ezebyuma zetwakozesanga edda butamanya kyovola bakati abantu abamu bagamba nti pipe ezo muzisumululemu muteekemu eza plastika naye abantu abamu nga bakyakalambidde era akirese nnyo n'obuzibu ne batule edda twayasanga batule zino dry cells amanda ago ne tukombako kirinca so nno okomba butwa bugenda okukosa enkwaso zireme kuba fomu donoonye omwana akubule lower IQ ezo zonna lead byakola heavy metals abantu thinking capacity y'Abanyafrika olwokuba lead poisoning w'amaanyi ne tufuna problem n'endala chemicals nungi naye kisinga okuba ekikulu misenyi ebintu bino tuzita nacho kireters ezijjamu obutwa buno ye chako diatomite oba gwe tuyita white clay bentonite oba gwe tuyita green clay n'ekisula bye bintu ebina ebiri nakyo ebyo bye tulina wano ebitwetoolodde ebisika obutwa obwo era tugenda kuba tubanyonyola kubanga bagamba bw'oba okuba owuwo bakola ensobi tetujja bateeka ku musalaba abakadde baffe abakongo babatomeza ebizigo ebibokyayo kwinoni ate n'abakongo sibanenya baali bafalansa abafalansa be babitwalayo ne bakolayo amakolero ate abafalansa tebatwagaliza wano mu covid bagamba nti akawuka bakagezeseze ku baddugavu tebagala n'okwetonda ensi yonna nenyiga abaddugavu ne banyiga abantu Mwami Sonko yatera okuba ne buvidiyo USA nga bagamba nti bwe tuba ensi eri bakuwona coronavirus tetulinda kintu kyonna tufune baddugavu weziri nti ziri mu Afrika gye muba mugenda mubakuba akawuka tulabe ekibanaaba bone bwe banakendeera era oluvannyuma tubawe ne vaccine tulabe oba zinaakola abafalansa bayetonde naye baagaana naye ng'ensi bwetyo bwetambula so n'olwekyo ebyo ebintu ebina tuzita nakyo kireeta chemicals zino esinga ziri negatively charged zina negative charge kati nga chlorine zonna ziri negatively charged ne kati bw'onywa bino ebbumba byebisika positive omanyi negative esika ki positive kye bayita chiration nakyo kireeta nga bw'olaba magnet bwesika obuuma kati bw'okozesa ebbumba lino eryeru n'erya green n'amanda n'ekisula bisika obutwa buli mu mubiri nakyo detox
ekitegeeza byonna byoga nti oba nywedde waliwo nno nafe abagenda mu puulu ne tuwuga bateekamu chlorine tojja kugaana kumunywa ajja kufuna exposure somehow olina engeri gyajja okuyingira oba ayingidde mu maaso mu lususu mu kamwa byonna detox natural detox omuceere nagwo guleese tabu omuceere gulimu aseniki heavy metal ayitawo oyo anti abeera mu ntobazi kati bano ab'amakolero regulation ebadde poor bayiwa chemical zaabwe mu myala ne gigenda mu ntobazi ate ffe mu ntobazi ne tusimbayo omuceere aseniki oyo aleese diabetes kyova abazungu bagamba omuceere guleeta sukaali kumbe aseniki asooka kudamaginga pancreas kyova omuceere mbagamba mugunyike nga temunnaba gukola ki kukufumba bwogunyika aseniki agwamu 40% ate bw'oteeka mu poti omuceere bwegufumbira mu poti eri kire poti omanyi kire poti eri erina minerals zicalcium ziri positively charged zisika aseniki kati aseniki n'asigala ku surface ya poti kyova olaba nti bw'ofumbisa eyo kire poti aseniki akendera 80% mu muceere ate oba wagunyise kati kitegeeza abaweddemu aseniki yaleese sukaali yaleese obuzibu bw'abantu enjala okufa weewo nno Sseruganda tugamba tutya omukenkufu Julius Nyanzi ssebo emboozi tujongere mu maaso Amina mwami Kisenyi webale nnyo webalire ddala kanyongera okwaniriza abakatwegattako n'abo betubadde nabo mu ssawa yaffe eri ewedde mwebale kuwuliriza Kaboozi tusiima nnyo tusiima bongerwa Mukenkufu Nyanzi Julius nze nkyaliwo mu studio za Kaboozi nga twogera ku butwa oba toxicity ereesa obuzibu mu bulamu bwaffe endwadde 99 ku 100 zivudde ku butwa buno byonna ebitusumbuwako oyogere ki byonna ti zeros down to toxins bwabika bingi waliwo obwomuva environment ebyo tusanga gye tuwangalira eyo waliwo bwetujja ewaka household ofuyidde biku entebe tezikaze niwebaseemu wabaawo air pollution ebimotoka ebikadde ne bitamuka kika ekyo ezo zonna sulfur dioxide nitro oxides ezo zonna zitukosa amawugwe zigalwaza ne wabaawo obw'emmere abali emmere amawolu emmere esuzeewo funa mycotoxins oba afrotoxins ezo zidamaginga nnyo ekibumba ne body organs ne wabaawo metabolites metabolic toxins olidde emmere erimu ebirungo ebirala okoze urea okoze ammonia ayonoonye kidney creatinine yeyongedde bivudde mu gundi metabolism tonywedde bulungi mazzi toxins nyingi naye categories enkulu ziri 7 naye ng'ekisinga okuba ekikulu okumanya nti bwe tuzirwanyisa ate awo obulamu bweyongera quality of life era abazungu quality of life bagipimira ku ekyo empewo gye mussa ne exposure y'obutwa nti ensi ne webangagga nga America quality of life eri low oba ogigeraageranyeza n'ensi nga zi Northern Ireland oba ensi nga bw'olaba Norway oba Qatar nti quality ey'empewo basajja bali bavudde emmotoka pya ewaabwe katolaba baamala World Cup nagamba no plastic mufulumye mugende mutwale tetukyayagala kubanga every time plastic reacting exposure ne chemicals endala so ebyo byonna bwe tuba tubitunuulidde kikulu nnyo okulaba nti Abannayuganda tulina omukisa nti ate ekyokuddibwamu tukirina mu bungi amanda ga Chako tugayina activated Chako wali ate nga tumukola mu kalitunsi kati kalitunsi oyo bunabagamba Chako mwangu wakola bw'ofumbisa kalitunsi osooka n'ofuna amanda ago olumala n'ogamamirira omunnyo ogwa Epsom oba Himalayan n'oddamu n'ogafumbisa kati omunnyo guyingira mu manda gali ne gukubwamu obutuli kye bayita activation kati bw'oddamu n'ogakrashinga
je baita activated chi chako kati bwonywe oba ebintu waliwo kati nga ezo sweeteners waliwo ebirungo nga monosodium glutamate yaleeta abantu omubiri nga gubasiiwa kulwana aba amazzi ya mubiri nga gamusiiwa kati chako bw'omunywa asika ezo zonna metabolic toxins ne toxins eziri mu musaayi noba nga azitereka luvannyuma n'obi passing out nga fecal matter obwogende manju n'obireka eri mu post office emanju then olaba nti omunyo nga kisula gw'amagadde gwe twayogerako gwina minerals about 100 kati minerals ezo ziri positively charged ate ebintu ebitulwaza abantu biri negatively charged ebiba ne negative charge ebiruzinga ions sigala nga biri anions wamanyi mutu katayoni ne anion twabisomanga twayimba biyimbe nga katayoni ion akatayoni kathodi simanya bweno bwegenda simanya zino ne zisiko ebyo byakomaawo fene tuvayo mu kibiina ndekwamba why bigudubai katira baje bitusanze ne kati abantu bafa abatabisoma ekyokulabirako ekiri practical kinsobola okubawa okukitegeera amangu magnet katugambe magnet eri positively charged then buno obuuma buli negatively charged boteekako bwoti magnet ng'esika oba ekinusu oba omusumaali kati nekiri ekisula kyekikola ekyamagadde kisika ziri zonna zi anion ne ziri reactinga ate bwe reactinga anion ne cation ofuna neutral ofuna neutral wabaawo cancelling ya electrons nekirema kuleetera buzibu ate mu mubiri kubanga heavy metals zino ziyactinga ne DNA yaffe ogenda okakana mwe wavaawo kansa ndaga butonde yaffe ng'ekyuka mu structure omubiri nga gugamba kiki kino kye simanyi ne mutations omungu zaala abaana tebategeera tebalina mikono talina kino talina bitundu bya kyama DNA yakyuka ogekulaba kiringa akatibako akakuba buloko oli onajja n'akalinya bw'ogenda okuba enkeera ogenda okulaba ettaffaali eririna okubeera square nga lifaanana bulala liruzinza shape kati bw'ozimbisa eri ettoffaali enyumba egwa kubanga ne seminti takwata bulungi awamu wajjafuna seminti mungi n'omusenyu walala mutono ogenda okukakana ng'ogwa naffe abantu bwe tuba nti omubiri guba guzimba gukozesa proteins oba amino acids katugenda okugamba structure nti oba hormone weight oba ya insulin ekola eyamba ku sukaali naye ng'ate akatiba kakyuse ng'egattawo egundi endala amino acid enfu kati ogenda ogeramu omubiri tegubitegeera cells insulin kikaki nga waliwo resistance nga gwofa sukaali akutta naye byonna biva ku heavy metals omuntu ne toxins kyobulamu omukyala ng'ali lubuto oba nga yeteekateeka okufuna omwana yandibadde anywa nnyo ebyo ebintu ebina kyako bisooke bijje obutwa bwonna obwandibadde bugenda okumutawaanya mu myezi omwendo egyo agenda okuzaala omwana ng'obutwa tebuliiwo obwanditawaanyiza omwana mu lubuto mu nkula ye kwega ozaala omwana eyeeyagaza the quadro 4 nkuwulira green kire ye bentonite diatomite white kire ekisula ky'amagaddi ne chako nkuwulira ate green kire alimu ebika tofuna ate alimu mercury wanje ate waliwo alimu machule waliwo zi heavy metals nga bamu kubusima kyetaaga omuntu walina experience naye kirungi prof by research tubiina white kile green kile ne chako n'ekisula ky'amagaddi tuba tusomako kijja kuyamba ku heavy metals ezo bwe buto businga otusumbwa kati ngolaba arsenic awunyanga gariki smero sigamba gariki smell eno ya gariki pasi nti bwe buzibu obuli nti omuntu ali waliwo abantu abalina entuuyo tezitegeerekeka eyo empunya ya arsenic akola bad breath abantu bangi basitwagolinga n'akamwa akawunya naye ng'asenya n'agamba kiki so n'arsenic mu mubiri yayitirira kasita ayitirira otandika okuwunya obubi entuuyo zikyuma enkwawa zikyuma ebigere bikyuma akamwa kakyuma nawe omukka ogukuvaamu gukyuma arsenic bwatyo bwawunya kati kitegeeza kola ku detox oyo kyakajja kikolako bulungi waliwo abantu abalina sore throat amabwa ag'ombulago arsenic yakireeta towona sore throat
buli kaseera oli mu gugira n'omira eddagala n'olowooza bigenze n'abalina tonsillitis ezizimba zino tonsils ezo zonna heavy metals ezireacting zezireeta ebizibu basically balina kubuuza sobola okuba nzijjemu byendidde byenywedde ate omuceere gulimu aseniki okosi wayini abaamu aseniki ate ne wayini abaamu aseniki muwulidde balina okuvera abateekateeka wayini balina omuteekateeka obulungi amazzi galina okuba gali filtered naye oli agenda n'akola wayini akozesa tapota oxidation wano talina air filter eneyamba oxidation okujjamu empewo eyo empewo bireme kola acids ez'omutawaana so ebyo byonna quality control manyi kati industry zino tuziyingiramu nga tosiyitoyize kuwulira tofunye magezi gabaki gotandika butandisi speed yiri ogenda kudamaginga abantu so ebyo byonna byebiresa obuzibu abantu chest pain okuba muntu kaseera awulyanga gwe bataddeko tulera ya seminti mukifuba ekifuba kimuzitowa negwanyonyola omusawo tabitegeera n'omusawo naye agamba oba kino ki nga muwadde eddagala lyonna kumbe evemeto zituula mu mawugwe evemeto nezituula mu mawugwe kutawana gw'amaanyi naye kirungi question answer tugirina kati bannaffe abazungu bakozesa EDTA bakateeka nnyo ne kubigimusa sodium bagiyita sodium calcium EDTA kika kya kirungo bakiyita ethyl diamine tetraacetic acid kiyamba nnyo okujja mu chemicals ewaabwe mu nkola eri ey'ekizungu bw'ofuna heavy metal poisoning bakuteekako ekyo kirungo oba fail bye birungo naye kati tife waka tusobola okyekolera nga nkola ntya ateeka ku mazzi enkwate diatomite clay chako bentonite byonna nsobola obigatta olumu byonna ebyo anti tukita synergy synergy byonna ngatta lumu nfune agundi wange activated chako nteekemu diatomite nteekemu bentonite n'ekisula quadruple naye mbigatta nti akisula kajiiko kamu kajiiko ku buli kimu ekyo mutampeko y'amazzi nga ntabula naddala gwe asiiga langi avuga emmotoka akola mu toilets akola sabbuuni afumba emmere ewaka yeesiiga ebizigo famire yonna kati gitwale ffenna bannange kubanga byonna ndaba tugwawo ffenna kyekimu ku kintu detox teri emphasized nnyo mu medical world because I know sometimes it's all about capitalism. Capitalism. Bakugambe detox bweddagala banalitundawa. Yeah, so nayenga kikulu nnyo kuba kati ffe economy yaffe nafuye. Tusente obutono bwetuyina katubukozese mu kukola ku bintu ebirala. Abantu balwadde nnyo, abantu baluzinze emirimu naye nga problem weeri wano abali mu mining industry abali mu kopa abasima kati bana abaana b'emubenda abejjingajinga tebanoonya gorodi betaaga ebintu bino betaaga okudetoxifyinga buli mulimi kasooba nga wali oweese ku bomba n'ofuuyira manya nti mubaamu chemicals ezo mulimu cadmium aleeta injale ku cells nezitandika okumutatinga cadmium kugamba ebintu bingi nnyo ebitusumusibwe natandika obyogera tusobola okusulawo naye kati ffe tumanye nti ezo zonna toxins waliwo ez'amawuggwe kati n'enfufu nayo toxin bakiyita environmental toxin waliwo abantu bebawa advisor naga togenda mu Africa nti nfufu nyingi asima agenda kutuka ogenda kufa ekyo tukiyita particulate air enfufu eyo naye ereeta obuzibu abazimbi seminti abasinga tebakuteekako wadde n'akakoko osanga abamu bamukwatamu bamusena n'engalo ajja mu kipaketi wali n'ayiwawo wali awali amazzi n'atabula ayokya abakola mu hardware abasomba seminti ku biroolo olaba talina kyataddeko ku mimwa seminti aleeta migraines omutwe tegujja kumuggwako olutentezi
then anafuya amagumba kugamba tabu njere naye sibagambye kuva ku mirimu wabula ati detox wali nti embulirire tefa yonna amanya kintu abachina balonda emisota balonda emisota gikobreje gyebiswaga ebo bali emisota ebo bali emisota mira bagitunza venom snake venom bamutunza pharmaceutical bakolamu eddagala ne bamanya okuhandolinga emisota tebajja kudduka misinde ne bagamba wayi misota girina obusagwa kati obusagwa obwo ate bamanya tugukwata tutya obusagwa ne butatufuukira kizibu ne balina kati training ey'amaanyi emisota bagirisiza mu time ate girya bikere na nyama red meat bobo obadde ogiwa emmere ku ssaawa 2 emisota nojja ku 3 jiba tegikyajjukira jakambwadde dda kati naffe tulina okubanga abo abasajja netumanya nti tulikolera mirimu tuli exposed to toxicity naye tulwane nnyo tudetoxifying package eyo yonna mitwale ina kanabe etana kitundu zokka bwezityo 55,000 abantu babeere bulungi family yonna twetaaga gundi eyo package kubanga ebintu bingi bolaba metabolic wastes uric acid ayonoonye ennyingo bolaba DNA yaffe kyankalanye kusadde abaana abalina obulemu abala tebatambula abalina Down syndrome abala balina autism naffe amaaso gafudde mu myaka emikulu neofuna total blindness heavy metals kwerabiralabira abantu abamu bakowa nnyo fatigue tebeebaka abalala bafunye obuzibu ku skin ebipaafi ebyo byonna reaction dermatitis allergy abantu bangi nagamba nali mutonga ndimu wakabi naye kati bwenkuze ebirwadde nebikola ki nebijja twekwate detox package ekola ku levels zonna ku tissue katandikire ku cell level obutofali munda mu mubiri gwaffe negenda ku tissue level tissue kati ebitundu eby'omubiri nga mutima kibumba negenda ku organ level organ kati nga bolaba omutima amawugwe bolaba kidney ate ne tuvaawo ne tugenda ku system level eno eyokussa eno ey'emmere digestive system circulatory system nervous ey'obwongo wagamba oli kukankana system yonna eba egenze heavy metals Parkinson's buko system ya digestion sensation omubiri nga tegukyawulira sukali agutta amanda ne gakwoca nofuna amabwa ne bakutemako okugulu so it is a must have waliwo ebintu byentera bagamba tukaba mwagala oba temwagala bino biteekwa okubeera nabyo bw'obanga tugamba ekyuma kiwagala kyuma lwaki nedda ebyo must have omulimi nkuwulira owakabomba nkuwulira naawe alya bamulya munimire eddagala lino lye bafuuyira ku vegetable nkuwulira ssebo nyikamu ne ku kisula nyanya nzireete nnyika mu kisula kabeji zireete nnyika mu kisula biringanya kuba munnange eddagala nga bw'oli tugambye kati tetukyasobola kyewala naye tubaawo tutya mu ngeri eno erimu ebyo byonna sakunyumiza lisaaki gye nakola ku bumyu bwange ne bugira kabeji kokoti bbiri esooka n'eyokubiri osooka nembuwa gondi kabeji enfuuyire kohoti eyokubiri nembuwa kabeji nga nsose zinyika mu kisula zino bwe nawa kabeji enfuuyire paka kati buzaalanga bwaganira ddala okuzaala kati ekitegeeza naffe abantu ekyo muwulira ndooza naffe engeri gye kitukubamu naye ate kati nenziramu nembuwa ate ne bufuna eggwako nga mbwadde ate kabeji nembuwa ne ku kisula nembuwa ne ku chako nembuwa ne ku diatomite ne bentonite bwetutyo bwe tukola research muwulidde ogenda okulanga toxins zivuddemu n'ogamba kino ne mu bantu kikola wootuukidde kati okyogera nga nkikozeko research nkuwulidde nakigambako ne dokita omu yali atusomesa pharmacology n'asanyuka yasanyuka busanyusi teyakyongerayo mu maaso ati yaŋŋamba nti ozzayo ku first principles
naye nga kikulu nnyo okulaba nti twerwanako embulirire tefa yonna tulina okulaba nti twerwanako okulaba nga tuba balamu tusobole okugenda mu maaso tusobole okwekulaakulanya kubanga sente nnyingi nnyo ze tukozesa mu byobulamu naye nga tusobola okuzitaakiriza dokita wange oyo bamuta Dr. Sematiko omanyi Dr. Sematiko yali akuya National Drug Authority ate lecturer Makerere yatusomesanga pharmacology ne entrepreneurship businessman naye kyamusanyusa naye agamba nange nkikozeeko ku bumyu bwange oyalina radio emitiana kyamusanyusa nnyo netusharinga notice kirungi ekyo kinzizzaamu amaanyi nti n'abayivu nabo bakyenyigiddemu ddala naye yakigezesa ku bumyu nagamba agasseeko n'embuzi kati nekikola nenfuna maxi mu kiraasi ati maxi za post graduate sikukuraminga buki olina okuteekawo nekikola no sharinga research nga wali oli mu kugezesebwa kw'amaanyi ndoza yagamba leero ono nga bw'abingambye katubigezese tulaba akomewo mu challenging genda okulaba nga bikoze yampana ya time ku Mbona FM naye walako netujja recordinga tuongere okusomesa abantu b'emitiana opportunity g'osinze ssebo omanyi media bwe mutuwa omuzindalo kintu kikulu nnyo kubanga sifa abasinga ssente nti tunasasula airtime yenna nkuwulira naye opportunity gye mutuwa okumanyisa abantu oli mutuufu yebanga jjano ate era naffe ekigendererwa kyakuwuliriza nti abawuliriza nabo basigale nga balamu ate tunaabana bafu kubanga bwe bafa tewajja kubaawo tewajja kubeera ate ne radio okuba ey'amakulu bagamba wange teekako eyo eriko eby'amakulu mbozi y'omukenkufu tetugisubwa kati awo ebiddirira byonna ne bitambulira omwo so nolwekyo chako diatomite green clay oba bentonite n'ekisula byebintu ebina mbeera nabyo mu kafumbiro mufumbiro lyo ne ku dining yawo embulire tefa yonna omubulidde ate asiika obulamu tassa mukono kamawe enamba z'essimu zino tuli ku equatorio prof by research 0702 yesebo 06 16 wow 52 mu Luganda eri 0702 06 16 5 eyamatana eri 0779 esebo 5 9 5 esebo abakoze omutimbagano genda kujjaja Google omukenkufu nyanzi contacts ako kamala jjaja Google chat GPT simanya ne basitane no chat GPT simanya naye ejja kubulira olimba nako kakuyizaako why not nakagamba please tell me this from omukenkufu nga kakuwa nokulagi nejaja Google map muga prof by research akuleta bulesa awo nyini wali wenyini mukona nekifananye ejja kikutera nejaja Jumia noboteeka mu kisula kyako prof by research leta jaja Jumia nabikutuusaako nsibwete wetambula ne mu America yesebo mwami Sonko n'abalala wali flight nga kagenzi tulina ne branch Delaware olimba mu America Delaware twakozeyo branch apange nga kiyitirwa ani oyo ali Delaware eyategedde obulungi bwa bino bannange yali hajati ali mu kutambuza ensonga ab'omu America kati temuddamu kutukubira nsimu wano nti ate bannange tukoze tutya Delaware gye mubisanga wali ku post office nga bateerako nga bikola ki nga bituuka bagiyita Colfax Avenue Lakewood Delaware kizimbe duuka liri C080215 unit 1F kaddemu ebintu ekaddemu akawo kati nze anti awunda ndaba tuli wala Avenue eri Lakewood Avenue bagiyita Lakewood bwe ntuuka ku Lakewood property number CO 80 215 unit 1F byonna bikyakoda yatomite byonna ebyo mu America ebyo mmwe mubimanyi ab'Ebungereza nno nabo bagamba gwate watwerabidde ababo byonna kale
munkola yemo naye delivery tuzikola naye tutandikirawo naffe tuwambeko tusaasane tubuilding a Ugandan dream ate twalumbye kati American dream nga tukozesa Ugandan dream lwaki nedda naffe twekkiririze ekyuma kiwagala kyuma nze mbawagadde weebale nnyo weebalire ddala mukulu Ivan Mugabe ndowooza ekibuuzo kye wabuuzizza tugenza okufundikira nga bamaze okukiddamu nga bw'obadde ogamba babikozesa batya ebyo diatomite clay byonna bikubulidde bulungi simu agikuwadde. Michael, thanks for the show. Please ask Prof, doesn't the body have the ability to detoxify itself without using all those? Eina but tetugisupportinga nga bw'onaanaaba omubiri gunaaba kati nga mu bitundu ebyekyama ebyabakyala naye ate oyambako nga naawe okola hygiene egiina naye because of the load egiyitirirako okagamba nti amanda nkozesa gana agali kusiga gana amanda baba nedda John mukulu John ndowooza ojja kusooka otambuleko bintu birimu okuyiga fisayo ku kadde ogenda olaba omukenkufu kubanga bino ebintu bye twogerako bya bulamu bwe gaba gana agafumbyeko akubuulira oba tegakola oba gakola tuleme gegezesa togezeseza ku bulamu bannange kale embozi y'emukenkufu bwetyo ewooma eggwako ekyawooma ne wiiki ejja bwe tutyo tujja kutandikirawo tugamba